Oli kuwanda boyuji ebya Don Asiyah si birungi bamugoba munju ayagala buliyambi nabyo mbikuleetedde ate ye Athakaima ayanjudde mukyala we nabyo mbikuleetedde wamu n'ebya Dr. Sefuko abyogedde wali e Dubai gyali nti aspendinze miliyoni 10 nabyo tobisuubwa nga kituneerabira mbadde nkusaba ompere video eno ka like tusobole okweyongerayo nawe ate na subscribinga tukusaba osubscribinge wamu ne basponsa baffe ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo wamu n'ebibala era nga osobola okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi wamu ne Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna ayina ebizibu eby'enjawulo jangu akulombera edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi katwengereyo n'amawulire gaffe. Ebya Don Asiyah si birungi we wetwogerera essaawa zino ye yandyetuga olw'ensonga kigambibwa mbu ye Landlord we tamuli bulungi era ye wetwogerera ye asaba buyambi bamusondere ku ssente ez'enju era nga mwennawe mukimanyi nti ye Don Asiyah azenga yeeraga mbu ye ayina amayumba g'abapangisa waliwo abantu abamu abavaayo ne bamugamba nti mu kifo ky'okusaba ssente z'ennyumba okumusondera ye agende asule n'abapangisa be ye n'agamba mbu ye tasula n'abanaku era ngena bikuwa naawe obyewulirireko nga waliwo ye abyogera. Bino simusalako kigambo ate sibyogera with hatred. By the way, all of you who think I hate Don Asiyah, yes, it's true I hate her, but for this time, this very moment here we are in, it is a critical moment. She needs our help. Ayinza okweta, ayinza okwetuga. Ayina amayumba enasana Landlord mulamba. As a matter of fact, abadde ayagala bamusondere ssente kuba bagenda mugoba mu nnyumba. But remember, bwe bagenda ogoba mu nnyumba waliwo abaana abamugambako lwaki tasula ku mayumba ge n'agamba tasula na banaku. Eyo point esooka, tasula na banaku. So nga bwe mumusondera ssente kubanga Landlord agenda mugoba mu nnyumba nga bwe zimusondera njagala mukimanye nti takola ki? Tasula na banaku. Ennyumba gyasulamu ya $60,000 buli mwezi. So make sure bwe mumusondera kati mugenda bamumusondera because ekisookera ddala tasula na banaku. Oyo Landlord mulamba gwe muliko naye just ennyumba ze kale ye tasula na banaku. Oba mumufuna, do you get my point? Yoyo omuntu gwe mugenda osondera ssente. In fact, abamu mwasonze nadda. Munnange Doni atasula na banaku bwe mugenda osondera ssente. Ambuuze mmwe abagenda osondera omugagga kuba munnaye tasula na banaku. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ddyo ssanyu gyereere eri Athakaima era nga wetwogerera ye yafunye omuntu amujja mu buwuulu kubanga ye empewo eno abangi gye mukaaba nga muli bawuulu ye takyagiwulira era olunaku olwaleero avuddeyo n'atwanjulira mukyala we era nga bo balabikiddwako mu kafo akamu nga babadde bagenze kwesanyusaamu kulya ku ssente zaabwe era nga kigambibwa ono omuwala ye bambi luli Athakaima lwe yatomera omuntu gwe yali agenze okunona ku airport era nga ye yabadde azeno Uganda kumulabako na kulaba ngeri ki omwami we Athakaima gy'alimu na Uganda emutwala eti era bo tubaagaliza buwanguzi era katusuubire n'emikolo gyandijjaawo mu maaso era tujja kuba tubikutuusaako we binaaba bituuse. Ate ebyo nga tubitadde ebbali bantu bangi babazenga bagamba Dr. Sefuko mbu yagenda e Dubai naye talina ssente era mwavu ye ne Joey bagende mu kiyumba bakole ate ye avuddeyo n'ayogera amazima n'agamba nti ye okuva lwe yajja e Dubai gyali yakakozesa omutwalo gumu era nga ogwa diramu era nga wetuziteeka mu ssente za wano e Uganda zibanga miliyoni 10 era ye agambye akyalinayo ssente endala ku akawunti ye so mwabamuyita omunaku ye takyali munaku era temumubalira mu levo zammwe nawe kambikuwe obyewulirireko naye Dr. Sefuko abyeyogerera mwe baleke kumira kuwanda boyuji tubaagala nnyo omukama abatukuumire. Ina jana nakakozesa omutwalo. Okay. Muleke
Zemeka. Zemeka. Oza sizimani. Zemeka. Kankubuli. Nenda bireke. Zasinywa omutwalo ze sente meka. Kwata omutwalo kubisa mu. Ebiveke ebyo. Kwata omutwalo kubisa mu. Nebiyogere tobimanyi. Kola boti. Ajendibala wakosa sente meka. Uliza. Agadi omutwalo. Uliza. No. Omutwalo gumu spending expenditure. It is okay. How much is that? Olukumi lwawa. Nende bireke olukumi. Bireke olukumi. Kati gwo kubisa mu. Kubisa mu. Dirham emu. Dirham emu. Wanenu. Obanga e Uganda ina nusu bameka 0. something. Ani? So, agambe ki? 1 dirham. Agambe ata. Oh.